muri omutya abakateyongako ku mukutu gwa Nyondo Media nga bulijjo yenze Nyondo Rozet. Bana bamama nga omutulaba olunaku olwaleero mbadde nina okujja ku mukolo guneeno era nga tuli n'omwami Kambagira Steven. Omwami ono tulinaye wano mu Kisozi Sel naye nga njagala obbagamba nti mwenna abawangale wano mu Kisozi omwami ono si yabaddeko naye ebintu byakoze nga newakubadde tabaddeeko bannange ebyeyogerera era nsaba ababuuzeeko bw'amala okubabuuzaako tubagambeko ebintu ebitonotono tugenda kulonda ddi ng'ennaku z'omwezi ki tugenda kukola tutya kutiikinga kigalo oba kusimba mabega taata tusanyusa okukulaba kansooke nkwebaze nti obadde si gwaliko naye emirimu gy'okoze olaze bannayuganda nti otwagala ffe ab'omu kitundu kyo era tusiimira ddala tusaba obuuze ku muntu yenna ali awakulaba ssaawa zino n'ali ku mukutu ogwa Nyondo Media tutandikire ddala awo abali bannange abandaba wamu n'abampuliriza nze Kambagira Steven nga ndi mutuuze wano Kisozi nga neesimbyewo ku bwa chairman bw'ekyalo Kisozi SM Mutengera Town Council era nga ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno olunaku olwokubiri kulonda era nsaba abantu b'ekitundu kino bonna bajje bampe obuwagizi bwabwe nsobole okubateeka ate ku mutendera oguddako nga bwondaba ndi muntu ali simaati omuntu ali clean njagala ekitundu kyaffe nga kiri clean si smart ku ndabika yokka wabula ne mu bwongo yes nze ndi musajja wa byanjigiriza musajja musomesa ndi musajja wa byankulaakulana era ndi musajja mutandisi w'amasomero n'emirimu egy'enjawulo n'olwekyo nsobola okubeera nga ntadde ekitundu kyange kino ate ku mutendera okola ki okuddako era wensabira abatuuze bonna abalina endagamuntu abeewandiisa bajje ennaku z'omwezi nga 28 olwokubiri luno oluddako ku ssaawa 3 batandike okukeberwa mu nkalala basimbe layini ku ssaawa 5 tugenda kusimba layini mu mugongo gwa Kambagira. Tulinako omuntu yenna alina ekifaananyi kyo kinaalabika ekifaananyi kyange kinaalabika bwe kiti nze ngenda okubeerawo kennyini kazi weebeererawo tebateekawo kifaananyi obeerawo ne bakusimba emabega kyalabikanga bannange mwenna abali wano muzeeyi Kambagira tunaamuwa abantu abasinga bagamba nga onatuuka mu ntebe osooka ogambye taata Nyondo ki ju abantu basinga beebuzeeyo ne bagamba abantu bano nga tonna baduuza mu ntebe babeera bagomvu nnyo naye batuuka mu ntebe bakola ki beefuula taata waffe totwefuulire oluyimba olwo nze siluyimba beefuula nze nsigalanga bwendi bano mbeera nabo bulijjo bammanyi twagalayo omuntu ng'omu babiri basatu nga mwe mwekakasa nti omwami ono ddala kituufu agwanidde otuyo n'ensonga ng'ezo lwaki agwanidde kankuwata akazidalo kange tuwoye ensonga bbiri zokka zimala lwaki mwami Steven asaanidde okubeera chairman waffe mwami Steven Kambagira nze nasenga kuno ng'ababbi bayitiridde ku kyalo kino nga si kyebaka kutulo buli obudde buwungeera ate mufo ky'okwebaka ntuula mu ddiiro ninda ababbi naye mu ddiiro ng'ate nnyina okukola emisana security nga tewali mu Kisozi naye mwami Kambagira oyo yalekawo famire ye n'amaka ge n'ajja akola security ku kyalo kuno kwennyini buli omu mu nsonda siwali amusasula akola n'omutima gwe ogw'obwagazi kati bwe tumuteeka mu ntebe bwetu nze ngenda kwebaka nga n'enkuba ne bwetonnya saagalawo mboozi ndala yonna nti ate wabweru waliwo akwata kuloyi mwami Kambagira yasinga ye byonna ye kamala byonna ku kyalo kyaffe kino ensonga ey'okubiri musajja akwata ensonga bulungi nnyo n'ekika ekya waggulu tolisanga musango gwe wamuloopedde ng'ate agubuuliddeko muntu mulala yenna ebbali emisango tafutyanka misango era bwentwala omusango talina nguzi ye alabika yazaalibwa nga teyeetaaga nguzi
kuba naye kennyini bwe ndoopa omusanga gunsinga agamba gwe gukusinze oyina kukola kino na kino. Omuntu ow'amazima y'oyo ye mwami Kambagira Stephen. Obukakamu bwe tulaba bwe tugenda okulabira Kasekali ng'atudde mu ntebe. Ebbanga lyonna okuva lwe yazaalibwa musajja mukkakkamu era mwetowaze w'amazima na bwenkanya. Batuweyo maama omu naye akikonfaminge. Maama ogu omu atubuulire. Maama asaanidde. Oyo Mr. Kambagira gwe mulaba wano mu maaso gaffe kati yagwanidde okubeera mu ntebe. Oyo yagwanidde. Tuwayo ensonga emu bbiri. Nkuwayo ensonga emu kubanga ebintu byayogedde wali omukyala gw'abadde ategeeza nti yaleeta omuntu paka mu nnyumba yali bbange era n'amuleeta n'amutuusa mu nnyumba era teyali ku ssaawa 5 zaali ssaawa 10 ez'ekiro. Kati oyo omusajja akyasinze obuvunaanyizibwa n'omutima gumu era nze ddala malayo nze nga nze omuwa. Akati taata tukulopera nga ffe Nyondo Media era mugende ku TikTok, mugende ku YouTube, ku Facebook, mutunoonyeko Nyondo Media. Taata tukulopera Nyondo Media twasalawo okuyoyoota ensusu z'abantu ne tusalawo okugulawo essomero lya Nyondo Skilling School era byonna nga biwedde tusaba tukukyazeeko taata. Tusomesa abaana okuyiga bino ebituwamanga liquid soap, shampoo, shower gel, jiki, bar soap, petroleum jelly, dishwash, hair conditioner, motor soap n'ebirala biki bingi nnyo era nga tuyigiriza abantu okuba nga bino ebintu byonna nga obiraba waneeno ne tujjako waneeno ne tuba nga ate tudiringa mu bintu eby'amataka taata nti naffe twagala okulwanyisa ebbulwa ly'emirimu mu kitundu kyaffe nga Kisozi era essaawa zino tuyina abaana be tukola nabo era obanga onayo omwana ali eyo nga talina mulimo mutunoonyeeko tumuwe ku bulimu afune kasente akaki Nyondo Media nze Nyondo Rozet. Omutulaba olunaku olwaleero tukwatagana ku bintu by'amataka ate nga tuli beesimbu era abantu batuwagidde tukoze omungi nnyo batusimbye. Omwami ono tulina wano mu Kisozi naye nga njagala okugamba nti mwenna wano mu Kisozi omwami ono si yabaddeko naye ebintu byakoze nga newankubadde tabaddeeko bannange ebyeyogerera era nsaba ababuuzeeko bwamala okubabuuzaako tulagabeko ebintu ebirootuno neyanzenge omusaba ntuwaddenga Banyondo mwebale kujja kansooke nkwebaze obadde sigwaliko naye emirimu gyokoze olaze bannayuganda nti otwagala ffe ab'omu kitundu kyo era tusiimira ddala tusaba obuuze ku muntu yenna ali awakulaba ssaawa zino n'ali ku mukutu ogwa Nyondo Media tutandikire ddala awo ngenda bakugira ebintu nammwe bennyini Nyondo yennyini bali mu kitundu kyange etaaga security ate mumwandibadde ababeerewolako nga temulina ntambula tuzino wezi twatubaleete kumakya tufune akafeyo kaffe nti we wano tubaleete wano kumaki olunaku twali emmotoka zino ziraba twazikomyanga eri weewaawo naye ali essaawa zino tukola bukozi bwe tuti tusereza buki kolansi mulabye ensonga lwaki tulina okukola ki ye taata nakuze omwezi 28 njagala okimenya Kawere wange mukulonere Nakawere enaku z'omwezi nga mmeka 28 saawa mmeka njagala mukime tukeere bukezi kuba yewandiisa dda bameka bamanyi ku Nyondo Skilling School weri manyiwo njagala mujjawo kweyogera naawe nakubadde obulango ku Nyondo ki mugenda kulinnya bulinnya emmotoka mujjewa social media konna kwendi ne mukulu Kambagira ekirabiranga ddala tugenda kubakeeza owulidde banne muwulidde bulinnya bulinnya tukusanga wa okuva
manjojo. Okuva wa mamenjo. Mulye. Abiri mu munana. Bana okuva wa mamenjo. Twagala tumpira kumaliri sawa 10 nazo. Neda mama. Kubana Kawere nkyamunyiga nyiga ko. Onjaku na special. Onjaku kunya yenga ye. Yesi jamukeza. Kankeza abalala. Kalema. Tata. Ndoza mutima omulungi. Katukutogwera okola ebintu ebirala. Obale kwogerako naffe. Obale kwera mukakamu. Obale kutuzimbira kubo. Obale kutwagala. Obale kukolera era kolera. Kaja kana tata wange. Anena kaimba kakalo. Kamba. Bagera kukwata yange ziyamu yange ekiro. Kyeyatweyanziza taata mukama akutukuumire banange ekibwe kibadde kale taata mwewale kusima banange bwoti wetubadde otutambudde wale tugizeyo etimuuko naye nakoze omwezi 28 tugenda kubeera wano tulonde omwami oyo si mubi naffe essomero eryaffe liri wano wa Kisozi so n'olw'ensonga eyo nsaba mukeereko era nga wembasenge nti entambula zaffe weeziri tulinawo eno tulinawo n'eno abaana bagala okuba nga tuyagala baleetako wane tujja bakola ki baleeta so bannaye bwe balekwejjumbira nsonga eno kubanga twetaaga abantu bakola ki atukulabira nga ati bali exemplary oba okitegedde muganda wange Elvis come and say something inside small small batata omwami temugenda temubanga mulimba omwami kamba gyatugenda muwaka omuntu abeera waawo n'ayogera birala kusaawa esembayo n'akulabira tugenda balaba oli mutuufu atulabateka mu kamera oli mutuufu nnyabo abantu bangi tuyinza okukubeera kuno campaign nga batunoonyako ki nga batunoonyako oba nga batunoonyako obulabe tuyinza okubeera kuno ne bambega nga bali mutulimba nti bakambagira nga kumbe sibaani sibakambagira naye buli kimu toli omukubbo siri omukubbo nze omukubbo nze agenda kukola amazima toli omukubali bambega siri omukubali bambega kubakambagira yennyabo era kambagira ngenda mu akalo era wekubanga okusooka nze agenda sooka ku mugongo gwe wow kambagira oye kambagira oye ogabota muganda wange tuli nnyabo kale taata we bali kugera gambo otye yo nnyabo omwami tunamuwa obuuza muli mukutusudiya tetusudiya yadde naka nga basudiya teri kusudiya muyinza muyiwa musawo esembayo tetugenda kuyoyo omusajja oyo muyiweeyo netugenda kulaba nge bagateri wanudde muntu wadde n'ogu tekisoboka ekyo tekisoboka ekyo tugenda muwa akalu n'omutima ogu gumu tujja kuba tubalaba gwe nawe nagisetinga ng'eva suma mpaka wali ffe weetuli tulina osimba layini erina owete koona paka mu kkubo n'emalayo oye juu nyondo juu babagamba akalulu tekabaawula akalulu tekabaawula tolaba gundi ng'alonze egguli n'onyiiga buli mwe alina gwakola ki buli mwe alina gwayagala buli mwe awa gwakola ki owuwo nonawo wani okitegeera tonyiiga nga nonze kambagira tonyiiga nga nonze ani omulala otegeera buli mwaka bwakisa mwakola ki kale twesanga nga biri mu mmeka 28 twesangayo oyagala ki ate bano kikyate ate mmwe kyanyondo kya kirayani kikyate katugende bannange nyawe katubakuume kale mwebale kujja katukole ki tuyanza nnyo nnyabo kale nammwe mwebale amiina Nyondo Media ku YouTube, Nyondo Media ku Facebook, Nyondo Media ku WhatsApp. Nyondo Media esinzira Dubai, nebuna amawanga gonna walai. Edukiridde bana Uganda batalina amasirizi. Hey!
Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eli wamu nawe. Nyondo Media. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eli wamu nawe. Nyondo Media. Si waliwo ne Nyondo Charity ebudabuda abantu abatali kayamba. Big up Nyondo Glim eyo company waguga yabiziko kuyoyo tansusu. Waliwo ne Nyondo Squad eyamba kokuza sente z'abantu ezibibwa bafeke agency Dubai. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eli wamu nawe. Nyondo Media. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eli wamu nawe. Nyondo Media. Nyondo Media ku YouTube. Nyondo Media ku Facebook. Nyondo Media ku WhatsApp. Nyondo Media ku TikTok. Nyondo Media Instagram. Nyondo Media ku Twitter. Yo, Nyondo Media everywhere you go. Nyondo Media Dubai. Nyondo Media Uganda. Nyondo Media to the world. Big up Nyondo Rozet Mkenkofu. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eli wamu nawe. Nyondo Media Volcano. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eli wamu nawe. Nyondo Media. Nyondo Media ku YouTube. Nyondo Media ku Facebook. Nyondo Media ku WhatsApp. Nyondo Media esinzira Dubai nebuna mawanga gonna gonna walai edukiridde bana Uganda batalina amasirizi. Hey, Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eli wamu nawe. Nyondo Media. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eli wamu nawe. Nyondo Media. Si waliwo ne Nyondo Charity ebudabuda abantu abatali kayamba. Big up Nyondo Glim eyo company waguga yabiziko kuyoyo tansusu. Waliwo ne Nyondo Squad eyamba kokuza sente z'abantu ezibibwa bafeke agency Dubai. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eli wamu nawe. Nyondo Media. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eli wamu nawe. Nyondo Media. Nyondo Media ku YouTube. Nyondo Media ku Facebook. Nyondo Media ku WhatsApp. Nyondo Media ku TikTok. Nyondo Media Instagram. Nyondo Media ku Twitter. Yo, Nyondo Media everywhere you go. Nyondo Media Dubai. Nyondo Media Uganda. Nyondo Media to the world. Big up Nyondo Rozet Mkenkofu. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eli wamu nawe. Nyondo Media Volcano. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eli wamu nawe. Nyondo Media. Nyondo Media ku YouTube. Nyondo Media ku Facebook. Nyondo Media ku WhatsApp. Nyondo Media esinzira Dubai nebuna mawanga gonna gonna walai edukiridde bana Uganda batalina amasirizi. Hey, Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eli wamu nawe. Nyondo Media. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eli wamu nawe. Nyondo Media. Si
waliwo n'Ennyondo charity ebudabudda abantu abatali kayamba. Big up Nyondo Glim, eyo company gwaguga yabiziko kuyoyo tansusu. Waliwo n'Ennyondo squad eyambako kuza sente z'abantu ezibibwa bafeke agency e Dubai. Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eri wamu naawe, Nyondo Media, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eri wamu naawe, Nyondo Media. Nyondo Media ku YouTube, Nyondo Media ku Facebook, Nyondo Media ku WhatsApp, hey! Nyondo Media ku TikTok, Nyondo Media Instagram, Nyondo Media ku Twitter. Yo! Nyondo Media everywhere you go. Nyondo Media Dubai, Nyondo Media Uganda, Nyondo Media to the world. Big up! Nyondo Rozet Mkenkofu. Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eri wamu naawe, Nyondo Media Volcano. Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eri wamu naawe, Nyondo Media. Nyondo Media ku YouTube, Nyondo Media ku Facebook, Nyondo Media ku WhatsApp. Nyondo Media esinzira Dubai nebuna amawanga gonna gonna walai edukiridde bana Uganda batalina amasirizi. Hey! Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eri wamu naawe, Nyondo Media, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eri wamu naawe, Nyondo Media. Waliwo n'Ennyondo charity ebudabudda abantu abatali kayamba. Big up Nyondo Glim, eyo company gwaguga yabiziko kuyoyo tansusu. Waliwo n'Ennyondo squad eyambako kuza sente z'abantu ezibibwa bafeke agency e Dubai. Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eri wamu naawe, Nyondo Media, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eri wamu naawe, Nyondo Media. Nyondo Media ku YouTube, Nyondo Media ku Facebook, Nyondo Media ku WhatsApp, hey! Nyondo Media ku TikTok, Nyondo Media Instagram, Nyondo Media ku Twitter. Yo! Nyondo Media everywhere you go. Nyondo Media Dubai, Nyondo Media Uganda, Nyondo Media to the world. Big up! Nyondo Rozet Mkenkofu. Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eri wamu naawe, Nyondo Media Volcano. Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eri wamu naawe, Nyondo Media. Nyondo Media ku YouTube, Nyondo Media ku Facebook, Nyondo Media ku WhatsApp. Nyondo Media esinzira Dubai nebuna amawanga gonna gonna walai edukiridde bana Uganda batalina amasirizi. Hey! Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eri wamu naawe, Nyondo Media, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eri wamu naawe, Nyondo Media. Waliwo n'Ennyondo charity ebudabudda abantu abatali kayamba. Big up Nyondo Glim, eyo company gwaguga yabiziko kuyoyo tansusu.
waliwo ne Nyondo squad eyambako kuza sente z'abantu ezidibwa bafeke agency Dubai. Nyondo Media tuli wamu nawe, Nyondo Media tuli wamu nawe, Nyondo Media eli wamu nawe, Nyondo Media, Nyondo Media tuli wamu nawe, Nyondo Media tuli wamu nawe, Nyondo Media eli wamu nawe, Nyondo Media, Nyondo Media ku YouTube. Emmotoka eno gye mulaba ya Nyondo Rozet, Nyondo Glim. Ekizimbe kino kye mulaba wano ssomero lya Nyondo. Bodaboda ziri wali ze zitwala ebintu for delivery. Ebiwandiiko byakutte ndowooza bye byogera ku buli kiki ekyetoolodde wano. Ate n'omwami waali wali kuba ye tayagala kamera. Omwana ng'ono oli musanga wa ku myaka gye ng'azitowa waatyo. Uganda wange kunyiiga nanyiiga. Oyinza okubudira abawala banna abatulaba ozitowa kyenkana ki mu bya ssente. Bino nga babala nti Bill Gates hamu kati gwe mu bawala abakirasi yo oyinza obabuya kyozitowa. Bajja kunyiiga. Bajja kunyiiga. Awo tugenda buukawo. Tubuukewo? Katugende ku kiri mu baasa. Nyondo Wetuli wano agenda kubanga atatubuulira ebikwata ku somo lino epya lye yakasabuukulula liri wano bayitawo batya Kisozi Boddo. Aha. Kakati nga mu kusooka wase nombuuza nga tuli mweno episode nti ID yanje jjawa ndoza katandikire waneeno kuba nabaddeko n'ekitone I told her the same thing kyengenda okukola ki tugenda okukola gamba omanyi saagala nnyo kala ebintu byakulimba na bintu byakudda okubuzaabuza oboolya nagamba ayogedde nnyo oba ki kino kyembabulya kyekiki kyekituufu nga ne tunatuuka waawo waliwo aŋŋambye nti sente ozijjawa sente nzijjawa ezikola ebintu bino nkola nnyo n'oluusi seebaka okola biki ne waka bakimanyi nze ndiringira mu mataka ndiringira mu byakukola nsusu z'abakyala n'abaami n'abaana ebintu ebya byebikuwa sente zikola bino ne media ku media tubala YouTube yo ne tubala ebyamataka ne tubala ebyekizigo byebyo ebintu byenkwasaganya n'ofuna akasente yes sebo tugambe nti ebiseera by'ebyekyeyo byakusala ebiseera byange ebyekyeyo tebinsalangako olw'ensonga nti era nti nzirayo eri nyinayo obutuuze ne wano nyinawo obutuuze ng'ewaka nyinayo obutuuze obw'ebbanga eggere bw'omalanga oddamu ng'okola ki ng'olunyowarenga ate omuntu ajja kugamba nti we yali ku kyeyo teyasobola kukola ssomero we yali ku kyeyo teyakola kino kati wano olwaleero ng'oli wano ate osobodde obbikola lujja eno nnyumba nagizimba ndi ku kyeyo kimanyi twajja wano eno nga nkugamba nti njagala kuteekamu bapangisa ojjukira bulungi twajja wano naawe wabula luvannyuma nnyo n'enkyusaamuuko kubanga era nvudde ku kyeyo okujja wano okuyiiya ekintu ekipya era mmale nzireyo nga nsinziridde ku kyeyo sobola kugamba muntu ti nno kyeyo